Yeah. Obubaka bwa President, obubaka bwa Maliyaamu, very President of Mothers Union, Obulabirizi bw'e Namirembe n'alongo bingi okulamusa balamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, mwenna bamaama, abaami baffe, abaana awamu n'abakusaayo, mwenna Mukama yeebazibwe. Kusaasira ntuusa okusaasira kwange eri mwenna abafunye ebizibu omuli okulwala, okulwaza n'okufiira. Twebaza Mukama ababedde ate n'abawanirira ne muyita mu bizibu byonna nga mukyamujulira. Twebaza nebaza nnyo Katonda waffe yatuyisa mu mwaka 2022 n'ebirungi byonna byeyatuwa. Nebaza Katonda tutuusiza ku lunaku luno. Nebaza nnyo taata Mulabirizi the Right Reverend Wilberforce Kyolwalira ne maama Faith Lwalira olw'okutulera obulungi ennyo, obwagizi n'okutuluŋŋamyanga mu buweereza bwonna. Era taata ne maama tujja kulwawo nnyo okubeerabira. Yokaana 15:13. Taata omwandiisi w'Obulabirizi Reverend Canon Henry Segawa ne maama mbeebaza olw'okutuluŋŋamya bikolebwa mu Mothers Union engero 9 paka ku 10. Omwanika w'Obulabirizi buno Reverend Canon Isaac Kijambu ne maama mwebale okuwanika obulungi ssente ez'ekibiina kyaffe, emirimu ne gitambula bulungi. Eni Waltiko Reverend Kasausi Sarongo ne maama, bakanoni basabadinkoni abasumba n'ababulizi wamu n'abakyala bammwe tubeebaza olw'obuweereza bwonna bwe mukoze mu kibiina kya Mothers Union, naddala ekiseera kye twabakyalira. Mwebale nnyo kutwaniriza n'okutuwa ebirabo n'ensimbi ez'omulimu gw'ekizimbe kya Mothers Union. Nebaza Mukama olw'okulonda kw'obukulembeze obupya obw'Obusababirabirizi Mrs. Grace Mulengezi, President of Mothers Union w'Obusabadinkoni ate n'alongo bingi Kawiso Central Region. Olunaku lwa Maliyaamu mbayozayeza okutuuka ku lunaku luno letujjukirangako Maliyaamu nnyina Yesu Kristo, omwagalwa waffe, omuyima wa kibiina kyaffe eky'abakyala abafumbo. Olw'okukkiriza n'obuwombeefu Maliyaamu yalina okutulaba nga yali muntu wa mirembe. Katonda n'amulonda okuzaala omulokozi waffe ng'omulamwa gw'Obulabirizi gw'omwaka guno bwe gugamba nti Basasalonika 2. Era Mukama waffe ow'emirembe yennyini awenga emirembe ennaku zonna mu bigambo byonna. Mukama waffe abeerenga nammwe mwenna nga Mothers Union. Twewale byonna natuviirangako okubulwa emirembe mu maka gaffe, mu kanisa zaffe, mu kibiina kyaffe kyennyini ate ne mu nsi yaffe. Mbakubiriza nnyo okuwagira omulimu gw'okusimba Mothers Union House. Mbakubiriza okulabirira obulungi abaami baffe, abaana n'abantu bonna betubeera nabo wawaka. Tukole n'amaanyi buli kimu kye tukola. Basasalonika 2:3-10. Mbakubiriza tufeeyo nnyo by'obulamu bwaffe nga twekebeza, nga tulya bulungi ate era n'okukola dduyiro kituyambe okubeera abalamu mu mubiri. Mbakubiriza okunyiikira ennyo okusaba, okusoma ebyawandiikibwa n'okubuulira enjiri y'okulokoka mu maka gaffe n'eri abantu bonna. Tuvumirira nnyo ensonga z'ebisiyaga era tufube nnyo okwogera n'abaana baffe ate n'okukyalira amasomero gaffe nga tubyogerako. Mbakubiriza abakyala tubeere bumu eyo makanisa gaffe gye tuweereza, tubeere bumu ng'abakyala ate tubeere bumu n'abaweereza baffe. Baganda baffe bannamwandu mbeebaza okunywerera mu kibiina. Katonda waffe ayongere okubalabirira mu byetaago byammwe byonna. Abaami baffe ba Petero, abasumba, ababulizi awamu n'abakristaayo mwenna mbasaba mutuwanirire mu buweereza bwaffe. Omwami wange Honorable Julius Kawiso wamu n'abaana baffe n'abazzukulu babatumidde nnyo. Tubaagaliza olunaku lwa Maliyaamu olulungi. Mukama Katonda abakuume. Abafilipi 2:14. Mukolenga byonna awatali kwemulugunyanga n'empaka. Bwe siikole ani anaakola? Nze omuweereza wammwe Rosemary Kawiso. Thank you.
Abamagazini batuwe oluyimbo lw'enjawulo special nga program bwegamba. Mukama waffe basibwa abooluganda tugenda kuweleza mu nnyimba 2.